Nego omwezi ogw'ekkumi guno gudduka bulala gunsobedde. Mwaka gwo gudduse si mwezi gwokka naye omwaka gwo. Omwaka temuli nno by the way. Ngulabye. Temuli yadde. Temuli. Kaakati nnaku olwaleero omwami Salongo John yasomanga ebirango ku CBS. Fenna sisuubira nti waliwo omuntu eyali abaddeko waka n'ebedi yatamanyi. Salongo John naye Salongo John oyo yasomera ebirango wali omuwulira. Nabiwulira nga kyali muto. Weera oba obiwulira kale. Salongo John naffe era twamulira tukyali baana bato. Ne tukula nga tuwulira Salongo John. Kiki saabadde kisalongo afudde nga kibi ate Salongo John okufa abadde musajja mukulu myaka wange emeka abadde mukulu abadde akuze nange ne mmulaba ne ŋŋamba abadde akuze mukulu Salongo John abadde akuze kati omwoyo gwe kamagulamuze kisa munange ng'ate mawulire mabi nnyo munange kakati omukyala gwe nabagambako juze yasidapinga owa traffic ng'amuleetako omukyala mbu ye yagamba owa traffic ono yali akolaki he was harassing her omukazi okutuuka omukuba oluyi omwami yali amuggyako essimu yali amurekodinga kirabika okutuuka okugyayo esimu maybe waliwo ekikyamu kakati omukyala azaala ono omukyala maama w'omuvunaanwa Mase Bashisha ye muvunaanwa maama oyo olwatuuse ku poliisi yagaanye okukolaki okubeiringa omwana we yagaanye okumweyimirira n'agamba yabadde disappointed mu muwala we about the way they conductinzeemu ng'akolaki ng'ayogera oba n'owa traffic n'okumukuba ebyo bye yakoze n'agamba mbu ye teyamukuza kubeera bw'atyo kukuba wa traffic naye nga kyekijja kubanga omuntu bw'aba akoze oba taagala mu recordinga era naye alina eddembe eributamu recordinga gweojja isimu recording naye ate era ekibuuzo nti lwaki yabadde arekoodinga naye sekwende kuwa traffic gyonna gy'otambulira togenda naye ebintu mu bikole ki ati kugamba kyenneebuuza kibi okurekodinga omuntu kubanga traffic alina eddembe linga omuntu naye ate ekyebuuzibwa lwaki yono ki ekyamuleetedde okwaga recording wa traffic munange wa traffic ye waddembe okwegaana nga naawe bw'omulumiriza oyinza okwesanga ye yadaaga kujja bujulizi okusinza ku ebyo byamugamba waddembe kaakati era omwana n'akola kibambi naye yabadde disappointed mu nnyina kuba jjukira omwana yagamba owa traffic yabadde akola ki amu harassing oba alina byadde amugamba oba tayagala naye nga maama yagambye kyabadde ekinti oyagala nkusonyiwe kyamulirwa kalungi kaakati maama yagambye mbu omwana okumuteeka mu police custody ndowooza ye punishment ebadde esinga naye ne maama okuva eri nayogera ebyo omwana ayinza obba naye nakapanco ayinza obba nakapanga ayagadde omuyisaamu ayinza obba nga mmase waffe beba n'abaana nze nkuba mbu ne mmase yewuunyiza nnyo ku decision ya maama we gye yakoze n'agezaako mwegayirira bamukoleki bamweyimirire naye nzowooza maama akyakalubye era maama yamugambye nti walikoze eki waligezezaako okwecontrolling oba okutegeera situation because tokyali mwana muto omuntu mukulu kati era ng'ag'omunda gagamba nti bayagala ayetondere ofisa ndowooza amwetondere basobole emisango gikolaki baddemu ko wali ebbali bokka kale bonna be bamanyi ekituufu oli amanyi bye yagambye oli n'oli amanyi bye bamugambye bambi ate oyinza obyogera nga tebakuwulira nze mbeera ofiisa muganza okukusonyiwa tugende maaso watya nga byebyo ebyamukubiza olaba leero Bad Black alina komenti gye yakomentize naye Bad Black sijala joga yagambye eki tukunsonga yemu yagambye eki omukazi ono mukambwe ndowooza oba musajja nga oba musajja nga Bad Black ye oba musajja nga ki yeyugira kati ate bo musajja n'omukola ebitanyuma tugende Bad Black ati obwongo bwonna bwagenderemu tamala emirundi yagamba tamala emirundi omugenzi yagamba nti Bad Black yagamba
mbwe bad black mbwe omukazi bwatuuka ku ntikko emirundi emingi ennyo bwawonga kati yatuuka nnyo bad black bamubuuza ku ntikko mbwe emirundi mingi nnyo kati by the way bad black yayogedde ku nsonga za Sheila muleke oyinza okakasa otya nti atuukayo edda tamala emirundi yeyagamba omugenzi bad black mu ngeri y'emu yaliyo nanti naye ku pate ya Sheila nga introducing ekimotoka kyaffe ki Range Rover Vela era bad black n'atugamba nti Sheila Gashumba mukazi yeekoledde embu mbu yeekoledde sente ze and she should be respected for that n'agamba n'ekirala bad black anti bamubuuziza olowooza emmotoka yagijjawa n'agamba ekisooka yeekoledde ekyokubiri yava ne ku busajja obunauganda bwalina gwadetinga eyo simala ali mixed ali eyo bweru ali mbu mugagga ali eyo bweru n'agamba mbu yava kuba wano mwina gonoria sifilizi twala buli kimu kiri ku mmwe yoza ensonga lwaki Gashumba yabavaako asobola okukola ki kati awo simanyi oba Rickman eyo point ebimulekawa taata wa Gashumba yayogerako lumu n'agamba nti yagenda n'akiba muwala we nga muwala we simanyi asula wa mukwano gwe mu ntebe ojjukira akatambye ng'ayogera tiwana tali serious n'akamu kati bali badde banazi brand naye kati all of a sudden aguze emmotoka ya milioni emeka kusinziira ku bad black yatugambye mbu emmotoka eri wazi 700 million Mondo 2022 yeah it is worth 700 million era n'agamba okumanya Sheila wamaanyi mbu mu Uganda muno abantu abo basatu be balina ezo emmotoka that is General Museveni Minister of Agriculture ne Sheila anti kyenkugamba okusinziira ku statement ya kitaawe wali ng'abulaga omwana we ng'ejjatali siriasi n'engeri yagenda nga yatukisa n'ebimusobera ng'asula wa mukwano gwe si bbanga ddene nnyo n'abasajja balonda gya datinga obwatyo bwatyo Rickman kati yazze ku layini kitegeeza nti eyo emmotoka nze nkubuulira kino kyogerera wano Sheila Gashumba tagigulangako munanga ate ffe tunagamba kyomwana bwaba atugambye ayagala nnyo oteeka omwana we waggulu mu butaala bakola kyonna kati ffe bad black otugamba nti akola ate ayina omusajja naye tomanyi oba omusajja yagiguze oba Sheila we don't know but the car is there era ali omu ku ba Range Rover kirabu kati kakati omukulu MC Kat tali happy about omukyala we Fille ekiwe Fille lwaki wane nno mukuba wa mawulire ga Fille lulinga agamba nti tali HIV positive ali negative n'omwana we ali negative Fille yali ayogera mu Lunyarwanda yali mu chachi emu naye ng'ayogera Lunyarwanda nze mukazi munange nze simanyi nange Lunyarwanda ate omuntu bwanyiga ayogera mu lulimi lwe waabwe yali tanyize just yali it was a testimony naye mu testimony gye yali awa munange atenza atamanyi Lunyarwanda era namaze kulaba posti eno eya Katsi gye yapostinze neŋŋamba n'ebyo byalimu Mr. Katsi yapostinze n'agamba and who told you that my other kids and their mothers are HIV positive do you know you can be sued tomorrow yanyize kitegeeza mu bigambo bya Fille bino yali yayogera kiri bwe kiti MC Katsi yerangirira nti alina yerangirira yengayi nti yerangirira yengayi naye ate yalina omuntu byalebera naye kati lwaki Fille bwe baba nga baali babiri nga baagala ye Fille yagamba nti baali balina kuteesa before nga naye yawuliriza mawulire Katsi yalina eddembe lye okwogera era naye ajja kuwa ensonga zonna okwewolereza lwaki mbu yasalawo ayogere nga tateeseza na Fille ne Fille naye alina ensonga ezize lwaki alina okwogera nga teyeebuuziza ku Katsi kati Katsi naye atugyeko akajanja nedda ate tugwe toyina ddembe kwogera ku lw'abalala yagambye mwana we yayogedde ku baana wulira and who told you that my other kids and their mothers are HIV positive? Fille do you know that is it?
yagambye ati simanyi Lunyarwanda era eno posti yennyonnyola Olunyankole lulyo oba Lunyarwanda era omukulu Katsi n'ayongerako ng'agamba people love playing sympathy games just cause I kept quiet but ask and how kati kyatunda era yakomekereza ng'amugamba don't involve my kids know their moms because you haven't seen them anywhere. Nedda. Awulidde. Okay, kale nze sigaana. Nze sigaana. Naye ensonga eri mu ddiini. Kati nze bwe nvaayo. Obulwadde omuntu okubeera obulwadde. Nze bwe nvaayo ne bategeera nti ndi mulwadde. Kati ndi wadde mbe n'okuvaayo ne ngamba nti omukulu Uganda atalagi n'abaana be balwadde. Nze mba siina kyogera. Totandika. Okay, Mama Shulaini bw'avaayo ne tumutegeera ffenna nti mulwadde. Kyogamba nti nno gwe naawe oli waddembe okuvaayo ogambe kale oba ayinayo ku basajja be yayinako ogambe nti n'abo abasajja balwadde n'abaana be yabazaalamu. Anti gwampa amawulire nze simanyi Fille kyayogedde anti nze nkyo kati nkubuulira yabogeddeko kitegeeza mu bigambo Fille bye yayogera mulimu ebintu ebyo ng'agamba nti bali balwadde. Yagamba nti ye n'omwana we si balwadde. Naye ndowooza n'ayongerezaako ng'agamba ate bo bali jjukira Katsi alina abaana be. Wali badde tufuna omuntu atuvuunulira ebigambo ebyo tubitegeera okusooka. Ani amanyi Olunyankole gw'omanyi ku mbala Olunyarwanda? Nze singa wabinda zinali badde mbitegeera. Omanyi Olunyankole? Tumalirize wonna I give you the video. Tukole ki? Nze nsobola obitegeera. Yaliwa tamanyimu yadde ya. Nze? Omanyi Olunyankole? Hati n'ogamba ki? Olwoba omazeeyo. Nedda. Dira tukale tugende mu maaso. Ngenda wano video kulema okunyonyera kuba nkyogenda kujja wano byogere. Okay, kakati omukulu Pastor Mondo ngate mubulizo w'enjiri Pastor Mondo mugisha pastor ngate agibuulira n'ogibulira yagambye nti that tithe you give to church ati abalokole Ego abalokole bategeere ensonga yo church nga kaliyo sadizeemu otundu eyo. Pastor Mondo biseera biri waliwo byayagala ng'omukolera bulango nabwo biki ebyo atera ng'ogendayo. Yatutegeezezza n'agamba kyekituufu kataithi kaba kaabwe bo nga era tukimanyi. Kirabika ndowooza yalabye abalokole bambi babeera so taken. Like okitegeera ng'omuntu kweyavudde okwogera ekyo. Ndowooza muli omuntu asobola n'owulira bubi ng'alabye tasobodde kuwaayo kimu kya kkumi. Ekiba ky'ekkumi kiri mu bitabo by'eddiini Bayibuli kyogerako ekiba ky'ekkumi. Yes, bwe kiri. Kakati Pastor Mondo ono zekyendowooza. Kale ng'oggyeko ebyo. Naye nze ngamba y'omu ku bapasita baalemererwa okukikuba e Kampala. Nze ngamba kati ya akola kiremya kweganga wonoogamba nti kaayogere talina kyakufiirwa ayagala kudibya banne. Nze bwe ndowooza kuba kati waliwo bapasita abamu nga bwe bakubuulira sente ze bakufuna. Kale tesiwagira ng'egye bafunamu sente. Naye kati ye alabika agamba watumya kati nga bali baati ono w'emutundu yani pasita Tom yuzi bayogerawo nga baga nti akaunti ze bali bazinoonyerezaako nga zigendako sente empitirivu kati leka ndowooza ebyo n'abiwulira babujingo baani omukulu Mondo bali abasabulira ddala babujingo kati agamba sajja bukuba sente buno naye nga ate ye ngeri zikubamu agiraba engeri gye busiikamu abantu baabwe. Omukulu Mondo yagambye nti esente ez'ekimu eky'ekkumi zemuwaayo mu church zaabwe ng'abapasita bazeekozesa okwesupportinga ne families zaabwe okukola ebintu byabwe ebiri personal. Bakitayogera ku bintu tebazimbako oba kyaki oba tebalina obange gye bayambamu ndiga zaabwe. Ndi era ziyamba mpola okimanyi abamakanisa bateekawo ekimu eky'ekkumi ate we batuuka simanya kyakyo gikola kyo gisigala nje era n'akabbo bagenda kayisa. Badde mmanyi ekimu eky'ekkumi kyemuwaayo kiyinza okuba nga tekimala nga kitono. Naye gwe kankubulire kati ekimu ebyaddala kale abasajja bateekawo zikyaki ezo obuweereza bwabwe yo kale nze sifuddeeyo babakola ssente bakola ki naye muganda wange n'okuyimirizaawo obuweereza nakyo si kyangu. Kitwala sente empitirivu
bazikuŋŋaanya naye ate era bakuŋŋaanya kale bakuŋŋaanya mpitirivu naye ate era sente nyingi era zikola naye era yamaliriza ng'agamba lwakubeera Katonda asigala awo akubulesinga kati nze ekisooka kimu ky'ekkumi anti ekisooka nze kati Uganda we yatuuka oba abantu we baatuuka ba kati kino kiri mu nsi yonna okwasazeewo genda nga ye omutima gwe alaba alina okuwaayo aweeyo okitegeera aye bikeera ekyo kyeyabadde agezaako okugamba nti kale naye nze nkirabamu ennogo alabika akwatibwa banne ennogo banne bakikuba waliwo bapasita kati nga bakiweeweesi abaali bakuba abantu ng'alina Range Rover naye nga kyaki yakibaati biseera ebyo waliwo kyali mwana muto nnyo naye abo bonna baabanywa nikyo ekituufu bapasita abamu mulimba mukola ssente nyingi naye ate ne mutuuka nga mulina bye mwagala okukola era nemusaba tugende walala kakati omukulu Tamale emirundi Junior pozi kati wangamba yafuuka senior omanyi Kamero yayimba kayimba bubuli kitonde neki n'ennaku zaakyo mutobalira mukisa gwange kugubwo kati oli bw'abanga azze muganda wange n'omutwe gwe najja n'amatiza omuntu n'aleeta n'akwata ekkunje lyonna n'asula obukadde nga bubiri nabujja mu bizinesi n'abuleeta wano bwongo baaba bubbi nze sijagamba nti bubbi mayi lwaki bakigwa omuntu oba oli bamugambye nti bameka mukama baakoledde ne bawanika ne bajja ne baba obujulizi kakati bubbi kyobo omukulu Tamale emirundi Junior yatunnyonnyodde ku relationship ye yaliwo ne Donizera sabijjo simanyi nti bedatinga Junior toba bibiraba nebituka n'okwekiisinga bannanga abaana nabo nali ndowooza sinnabitegeera bulungi ati omukulu obadde mwana muto wano jjuuzo kyojjuukule wano omukulu Tamale kansoke nkubuza ekibuuzo wetwagendera mu lockdown waliwo enkanota kiziguluza naye kati lockdown yakayitako emyaka emeka goza emeka na 20 kati yogamba myaka ena olwo kati gwe myaka ena kyogamba tino we wali nze nali musajja mukulu ffe twabongana ne Gen Museveni omukulu Tamale bambi n'atunyumiza n'atugamba sebo ye ne Donzera beyagalako by then mbu yali akyali mu high school yali ali mu form 6 awo era mbu Donzera ye yajja ne suggestion eyo let us start what dating Donzera yakwana Junior abakazi nabo baagwa yatubulidde atugamba yeye yakwana nti yaba ali awo Donzera yagamba Donzera mirundi bw'aba ali awo nga Donzera amuyisaamu olufanga ndowooza oba beyasisinkana mbu naye lwaki tudeetinga kiza yeekwanira abavubuka obwo naye kati lwaki omukulu omugenzi Tamale senior lwaki relationship yagirinyamu awo n'amumanyi mulwanyi wa ntalo ate bomu time bomu esaawo neebaluka ebakukira ku mutabani we naye nga negwataasa naye juzi yali ayogera nga ine kasoko ng'agamba nti abantu balumiddwa nnyo mbu babeera nze gwe muliko kale katulabe oba emirundi gye neegatta bweginaakola kiginaakendeera bwesimanya nkyegatta kati oyuga kati tata we yali alabawo ekitali fine awo kwe kumugaana Donzera owange be bamanyi amaana agaayo anaamanya kasi agende wa Donzera yanaamanya yeshuga mami gwe yali yamugamba Donzera naawe azaala kaana kali agaana ezibankazaala kisigiza yakakwana ebyadda bannange oba tuli kuki bali bo balaba kyayagala kyalya kakati census report ey'omwaka guno omanyi ffe tuba balaba naliyo census report ate bakubuza ebintu bingi mu census report by the way abantu bwe bawandiisa mwaka guno abantu baali banyiivumu olina essimu olinaki mwagala tukola ki era nga ku nsonga y'amasimu ago ripooti yafulumye nti 43% of the individuals abali aged 10 and above balina mobile phones naye ate 43 yeah 46.7 of the population temulina smartphones. Why?
tebana smartphone abantu they don't have mobile phones. Si smartphone Yeah, mobile phone. Okay. Kabiri iti obachi ya mobile phone tebana masimu. Temuyina. Ne oloza kiki bacha tebana masimu. Nenze nkata bwente esimu yange. Nenjibera like ne wofuluma kwetu ngotambula. Ulabo ngo buli omu abantu abasinga inesimu. Yo bagamba nti 40 muliriza. Bwe bagamba nti 43%. Babera bangi. 43 be bayina 56. Anti kyengamba. Bwe bagamba nti 43%. Balina amasimu. Abantu ababera bangi nnyo. Tuli bangi. Abalina amasimu kitegeeza abakwata amasimu mu Uganda era babachi. Babera bangi. Kati mwe ba 56 lwaki temuyina? Kubanga nze nsuubira okubanga anti mwe muli abakadde nnyo abatakola ki. Abanga simu tebabeera nazo. Basobola gibuze jajja. Muliriza mwe muli obwana obuto, mwe muli bazzolo, mwe muli abatagala kubabanja. Kati bangi nnyo. By the way, omulya yabeera ku simu okwo nga kwe yaferera olumanya amaze obufere bwe. Abalala bababuuzanga n'atayogera bwogezi n'agaasiina. Okay. Tubamanya abo bamubuuza ebibuuzo byali bya. Anti ngawulira ebibuuzo bye bamubuuza tebi. Bira ebibuuzo bye babuuza. Omuntu okubiddamu. Yeso kumbulira haba kususinkana ne bakubuuza. Bambuuza temwamba. Bangamba nti nedda. Bakubale wammwe bakwogera. Bambuuza. Nti wali ofunye ku ssente ez'emyoga parish development model. Kogwe nedda. Ne mbabuuza naye. Waliwo ko abantu abazifunye omukyala n'angamba yali awerekeddwa ku mune kubanza omukobe basembayo okubala eniwafu. N'angamba nti yono yali ambala. Yangamba takola ki tannafunayo muntu n'omu akkiriza mu kitundu kyaffe mu byabaze. Ne mbuuza omukyala oli omwana ngamba nti yes mali yamufunyeewa omu yekka. Naye ngamba asajja bagamba ssente z'emyoga parish development model ngamba kati bani abazifuna. Emyoga eparish. Mbingi kugamba schemes nyingi bajja babikyusa. Emyoga kugamba bakituuma myoga simanyi kigambo ate kati onyankole kali numanyi naye kugamba akyonkyera bidde. Kyalunyankole? Kyalunyankole. Kakati nange nalawo kitegeera by the way emyoga. Naye kugamba ziba linnya libaatuuma scheme emwe beewolera ssente. Okay. Nga bono ogamba nti bonna bagagga wali owa parish development model. Okay. Temunafuna za myoga. Kati ebibuuzo bye baabuuzanga byebyo olina emmotoka. Nange nfuna ez'emyoga. Olina abakyala, olina gundi, olina smartphone, olina smartphone mmeka. Olina bakubuuza olina omukyala? Bambuuza. Oba abakyala? Bambuuza abakyala mugandi n'omukyala. Mbadde mmanyi nti olina abaana baka ne mbababuulira. Bami. Naye nninze bambuuzi. Onyokesa wase emirundi emeka? Wayase? Nali ninze bambuuze. Bakubuuza wayase? Wali ogenda babuli? Somanya kibuuzo kyali kikulu nnyo by the way. Kyali kikulu nnyo kibuuza. Kubanga awe bayinza okumanyira bannayuganda bamwe waki Uganda population kati olaba bagenda okubala abantu nga bali wansi nnyo ku bwe bali basuubira. Bali basuubira okuba nti abantu engeri gye banyokesa wayase mu lockdown bayinza okuba nga bali kumpi milioni 5. Naye bagenda okukiraba anti bagenda okubala abantu nga bali milioni 45.9. Oba kitegeera? Nedda. Era ne bababala nga waliwo be bataabala era tebanza kuwera kakadde. Okitegeera? Okay. Kati kitegeeza nti baali badde ekibuuzo kyo bakibuuza. Ne bamanya. Ne bakubuulira nti yongeramu. Nedda ne bamanya oyinza okuba nga oli luyongoyongo. Ekiro kya makulu nnyo lwakubanga kati n'abampuliriza balowooza nti mala googera. Naye kati olaba nange nkuwuliriza. Nedda naye kati olaba twalowooza nti abantu mulokudani bali bize nnyo banyookesa kumbe wa. Temwanyookesa? Ate wa. Ffe twali eri nga. Nedda tewaliwo okunyookesa kwe twanyookesa wano. Okay. Kakati gatekeeper eyalabikirwako mu katambi ku ssomero erya Kisolo Vision SS nga akuba omwana bamukoze eki bamusibye era omukulu Balamu ate oba ye Minister of Kids. Minister of baana bavubuka yabadde bambi musanyufu era napostinga ku media ye ng'agamba nti musanyufu olwa poliisi okubanga yatekinze action on this Saddam yakubye omuyizi Saddam era ng'omuyizi ye asiimwe blessed oba babadde ba naye okimanyi nti amasomero agamu
basikaali be bakuba abaana ne babonereza abaana kibooko mbuleti lwaki ayo biba bikubanga bwe byaga amasomero bwemola yakinga bwe yakiŋŋambako nti ewa abasikaali yakwata leetera abakuba kibooko zaali ani yagamba waliwo omuntu yakinyumiza omwana omu yakinyumiza nze nkugaana okunkuba ate ebyo biba binyiivu amasomero agamumbu katusuubire munnange banagusiba negutegeera emirimu giba gyakutwala gyakugiggala nagiggula si gyakuba baana kukola ki bamugobe munnange ave ku baana baffe kubanga bwoba tosobola fuga busungu bwo anti eddembe libawaasikaali eddembe libawaasikaali nga bwegambye nti abamu babakkiriza okukuba n'abaana nti yakwata leeti yakuba abaana wali embooka okusoma nga tewali asikaali byewa twalyetu kuba kati asikaali alina obusungu bwe bamuwa obusente butono nnyo naye nze alikuba omwana wange ebyo ate abasomesa nabo bamanyi okuggyewako ebizibu byabwe osuubira kuzaala ditubalabule obadde ki lwaki anti yogera ddi lwoliza tubalabule nti bannange omwana we yajja mu mwaka bwe guti when I'm ready era njabba mbategeeza nti ki nti oli ready bantwala bibayiza ekintu ekyo twali twakyogerako wano nga nze njagala abako bajje wano bayine bokisi ng'emugondi yange lwaki bajja mu bokisi lwaki bajja mu bokisi batwala gwe nedda si kutwala nze naye kugamba nze balina okusookerwako nina okukola nga nze bodyguard kugamba nze mbakwatira ano traffic ogenda basengejja kwegamba traffic ngikontrolingira wano mala kwogera nabo gy'obeera ogenda mukolera biki oyimiridde otya okay kyenjagala okitegeera awo mba nfunamu nteekawo kati access fee era Zahara abaana mutwala mwesibe nteekawo access fee meka nteekawo zonna ze nteekawo access fee kagamba tuteesa access fee tuteesa okay we go